Endobeso. Kukyala mu Mukalakata tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Chizi oli otya? Oli luddawa? Ku mulimu. Gigenda gitya leero? Birungi. Kakati? Vaira abadde ki? Atalina kyabadde. Bamukubye. Bamukubye. Ani amukubye? Waliwo wali akakazi akamusabudde mu ggwebba waako. Ekisebo ekyo. Oli ku Beat Farm ekintabuli ky'omuziki. Oyogera ne mama kabina ku Beat Farm. Banaye. Ozukusa kati. Abadde bayivayo bamutimpudde. Bamutimpudde bade ngenda bannange. Toyinayo mukazi ayinza kulwanira gwe kyogamba. Yali naye banaye. Kale kiba kizibu. Anti ogambye wa tebasobola mukuba. Anti obuzibu buli luddawa? Obuzibu njagala kumanya kituufu. Kuki? Kyoba anjagala. Bambi mumaze bbanga ki? Ndiringa myezi nga 6. Ebikyanga omutokota. Kata mwagirinnye. Ennyonyi ye kata temunagikwata? Nedda. Tetunagendayo. Lwaki? Tonna kumpa budde. Bambi naye nga wakyogerako. Yangamba simanya ayagala mukale muwasiri kyeyo. Mutuufu nnyo. Nga ndaba ayagala bufumbo kati mwa muntu nga ayagala bufumbo teweetaaga mupapira nnyo mu bya kituufu oyo mukazi mutuufu nnyo gw'oyina waawo okutte weewo. Yangamba okubikola tujja mmala genda nja mmala kuntwalira ddala waka. Kaakati alina emyaka ng'emeka? 14. Oyo omukazi mukuume nga kyatika. Mazima. Kubanga nkiwa ayinza n'okuba akyayina embuzi ye. Sikulimba. Mubeera wa ye? Nankulabye. Okumpi wano naye kwali ku kyalo? Naye yagenzeeko ko mu kyalo balinayo emikolo. Basimbudde ne bagenda mu kyalo. Yagenzeeko mu kyalo kati agendako mawondooza nga kubiri. Bw'abeera kuno abeera akola ki? Aina wabeera kale aina abeera wa anti we. Akola mulimu kyanti? Akola abeera waka wa anti wa muyambako ku mulimu. Mwana wa anti. Ate gwe okola ki? Nze? Nze bya masanyalaze. Kaakati gwe oyagala kumanya nti oba ddala akwagala ky'oyagala okumanya? Njagala okumanya oba kyennyini kyategeeza ekyo. Ngenda kuwayiriza nti bakusibye ku poliisi ye kaya alina okununula. Era wekiri gwe kumanya engeri gyenze bbiyamu. Kale tovaako kati bwe tumufuna wandyagadde okwogerako naye? Mbasobola okwogerako naye nendaba. Naye tolinayo gwe muntu mulala? Neera gye balinayo neera omuntu ku mutima gw'omanyi neera anabeera emaka neera oba omulaba kati yesu osobola okufunayo abalala banene abalala. Naye ng'olina zabbu wo gw'okuuma. Naye gw'oyagala ku mutima. Yoyo gwe njagala. Ssebo gyebali? Ale Ssebo. Bamuta Jingo-Nyugunya. Ssebo Jingo-Nyugunya. Ogambye? Akatu katono agenda kukata. Era wekiri. Kati lwaki muli okaagala nnyo? Oyakola bwe kafaanana odduka emisinde omwavuka munanyemba enkola eyo. Ku mutima namwamuka kale alina empisa muwala mulungi talina buzibu kale. Omulabidde ebbanga ki? Myezi 6. Ng'omulaba? Nga mulaba nga tugira kisi byonna sedde naye. Eri ensonga yaŋŋamba mpozi nga tugenze waka. Tayagala byakukyala kyalambwa ajja agire. Tayagala kwefumbiza weekend. Ndio wakati mwelemu ate addeyo. Oyo mwana mutuufu. Oyo mwana ayakuja kalamba. Ninga goli ready? Ndiyo nnyo. Osobola omulabira obulungi? Olina emyaka emeka? Nze 23. Osobola.
Kale kati tofaako. Amanyi byakizza. Byokka. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Hello? Wanji? Enamba ya madamu teriiko. Engeri gye yagenze mu kyalo network eyinza okuba yamusazeeko. Teriiko. Bana enkambi. Tujja kuddamu. Kale bambi neyanze. Kale dia. Bannange. Naye akantu kaakaagala yadde tannagenda kata naye yagamba kama mbaye luliwo nekiggwa. Kale omuntu muwulidde mukyogerako kimugalo gwaffe naye gwe yeetaaga munaye wenna ey'okuzula omuntu wo noonya ku Johnny kubanja kugamba osirike ku message wano ku WhatsApp namba yaffe oluusi tutuwa okudda nga ziwulidde muzinne waazo zegase muzenva ojja kwida ku Johnny oba musirike message ku noti 755 377 884 noti 755 377 884 olabe Johnny ensonga nebenga egguka. Amana mulenzi agamba ina akantu ke bambi aludde nako ku myezi 6 ne kamugamba kukwata ku nobu bwati kati nnyo bwati amakutuka ku wabu waka bannange nedda ebintu binakuzidonga byakyuka mu bannange omala kulabako n'ogamba onagwana ate ya onagwana mbuzi 15 onagwana busaba sukali nkaaga ono nedda kasawo ka munnyo kinno mutwalira kubanga nenyiri munnyo ddala kale abale kwayo mutubulire mwe mutesa buna ku nsonga ya mwana mulenzi ono BTFM kagwa Mustafa ndi bamunani kitufu muganda wange omuwala yamusiima naye yandimaze kutestinga ku kasukali awulire oba kiriya oba kiriya naye kati ye alimba naye alimba kagwa Mustafa ndi bamunani kale munnange wange jingo we bali kutuweereza naye kirungi nnyo okwagala omuntu gw'oyagala ye bw'aba awulira nga gw'ayagala ku mutima gwe bw'aba abeera naye ekyo kirungi nnyo nze maama naamwe namaliga mu katale halo kikanyoga ekisule naye nze mukulaba omuvubuka ono ndaba atalina bugumiikiriza kubanga bw'agamba nti ate ninayo obulala ng'atalinako munne gw'agamba nti amwefuumidde gw'agenda awayagala amutwale banjire bafumbire ate agambye ono yamuli ku mutima ate kati lwaki ate atendewaliddwa amangu ate nalwadde emyezi 6 si mingi awo omugeyeezi wa Bashirimisa Kigatu wa BTFM nkubulire jingo omusajja bambi akamali akagala byaddala naye maama akakwakulizo kanene ako teriyo kuyimba kulimba lwa gravity nga tebanagenda waka ate kati nze mba sisobola kukikola nga titunayimba ewaka ngendayo kuki nkyalayo kulwaki kati tunayimba bwentuuka nga omuntu si muyimbi ndaka nindeka bali kukinta buli atuukayo ng'omuntu wakumira kugwa mbulago halo amanyi ndoweka mugema bikatene mukulu jingo anti omuganda agamba mukulu jingo nti sosolebwa atafa atuuka kulyengedde era obuwangazi bw'emmese bugirumisa ku ddiba lya kapa kiki kyentegeeza mu ekyo agumikirize nti omusajja oyo agumiikiriza emyezi 6 sibbanga ddene kuba n'oli bw'agira nti nnaku 3 obagamba oyo malaaya nnyo nnaku 3 okikola otya beera mulungi kamugema bikatene kale bunnange amisali n'ejjingo nnyugunya mwasuze mutya oyo mwami magezi gemuwa anyweze ye mukyalo omutufu okuteeka mu maka wali walaba ennaku zino nga babasika ku kutu kikomando ng'okuba ekiko ebale tuweereza yasemanasoyika emitundu kitiko atunda amanda naye bannange n'okugumiikiza ebbanga eryonna oli akugambira ati ojja kumala kutuuka waffe nga simaze kuba ku kigo bannange yadde engwala n'akamu nakati ne bwe kati kale bwe kati Sambagala ku 96.3 BTFM ekintabuli ky'omuziki.